abatulaba balungi mwenna abadde Mix Media muje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Seeki President e Masaka City bambi likinga commentinga subscribinga kona ku kadde obeere ng'ofuna obubaka bonna bwe tuba tutaddeyo. Nyongera okubajjukizaako leero ntuuse n'ebintu ebisinza okukola amawulire. Twabadde n'ebivulu bibiri mu kitundu kyekimu mu kifo kyekimu. Ekivulu ekyasoose kyabadde kya Lord Fred Ssebatta ng'ajaguza emyaka 25. Lord Fred Ssebatta Amooti ng'ajaguza emyaka 25 mu komedi ne mu kuyimba. Ebivulu byabadde mu kitundu kyekimu ng'olunyo ka distance katini nnyo kuba Ssebatta abadde eri ku Serena nga Amooti ali ku Marshall Ground Lugogo. Bonna bafunye abantu ate buli muntu alina audience ye musobola okugenda ne mulaba mwenna ekyabaddeyo. Ngenda tandika n'ekivulu kya mu Lord Fred Ssebatta. Yakoze ekivulu kyabadde kirungi nnyo ku Serena. Yafunye abantu babadde bangi. Lord Fred Ssebatta bano be bamu bajjajja baffe mu by'okuyimba be bayimbi abayimba dda ku bintu ng'akuvuma naye ng'ekintu akisabise bulungi nnyo ng'ekintu kyayimbako akola ki akitegeera ng'ekintu kyayimbako wamma okyula n'okifumiitiriza nga osaanidde okulabira ddala nti ono omusajja yali ayimba nti ate ayimbyeko n'abayimbi abalala bangi okuli bannabitaka abo bakibijjigiri abo abasudde awo baaliwo awo nzaka nina nnyimba nabo bakafeero abayimbi bangi nnyo. Ate ng'alina n'ekibiina bambi ekitendeka abaana ate nga n'emizannyo agizannyira ddala mwami Lord Fred Ssebatta. Ate ng'ebiseera ebisinga atera okuyimba bambi n'omukyala oyo bamukyala we nalabika mukyala we naye ng'ennyimba alina nnyingi nnyo. Teri muvubuka atamanyi nnyimba za mwami oyo ate nti n'abayimbi bano aba bulijjo bano abaffe be tulina basaha baane tulaba basaha nga teroziyimba bambi yaddamu n'alukolamu ne remix n'aluddamu oluyimba olwo King Saha era olabira ddala nti okuyimba ennyimba z'abasajja abo nti nkulu nnyo. Yafunyidde ddala abantu Serena bambi n'agijjuza abayimbi bangi bamuwerekeddeko ba David Lutale era ng'olaba buli kisi buli muyimbi omupya buno obudde aliko ayimuka ayimba nnyimba z'abaami abo. Ennyimba zo bazimbidde ddala, stage yabadde nnungi, performance yabadde nnungi nnyo, buli kimu kyabadde kirungi. Ennyambala yeeyo wadde togisuubira, emizannyo okubeeramu emizannyo nagyo gyabaddemu ddala kuba bo by the way ekyenjawulo bo kye balina nti teri muntu yatandikanga kuyimba nga kadongo kamu nga tamanyi kuzannya mizannyo nga kyekintu kye basooka okutendeka. Era bo weetegereza nnyo ennyimba zaabwe ezo nti kwabeerangamu okuzannya emizannyo ng'oluyimba lutandika na mizannyo dakiika nga 5 ku 10 ku 15 ng'omuzannyo gumala okuggwa then omuyimbi n'ajja n'ayimba. Katulabe ddala ennyimba ezo ng'ez'abafiina ez'example ze ŋŋenda okuweerako ennyimba nnyingi nnyo. Walukaga nabo bagezezzaako okukikola ekintu ekyo lwakubadde ndi kati right now nti ebiseera byo obudde nti TV ebeerawo ne space ya dakiika emu nga mulina okkubira oluyimba kati gw'okola olunene n'osooka n'omuzannyo message tebagifunye. Naye ng'abantu ababadde ku Serena mukulikireeyo ddala performance yabadde nnungi, buli kimu kyabadde kirungi nnyo. Tetulina nnyo tetujja kwogera, abayimbi abakadde mwabalabyeko. Ate bo nti abantu banyumiddwa nnyo nti guli omuziki luli olukoba luli lwe baalagira ng'ekivuga okiwulira, gita ogiwulira, eddindo oliwulira, solo gita ogiwulira, buli kimu. Twabaddeyo nnyo gamba nti bya CD ebyo tebyabaddeyo. Mpozi abantu bemalabyeko ng'olaba era akubakubamu CD be bano abayimbi abapya abatuuka ate nabo babaddeyo bati Lutalo live band agitegeera. Abayimbi bangi nnyo bazitegeera ezo live band.